Balamusizaako kasubire nti muli bulungi. Amanya ndi Judith Mugaba Chaita era nga leero ngenda kusoma olugero oluyitibwa Ssewasotta e Kalungu. Edda ennyo ku kyalo ky'e Kalungu kwaliko Timba kika kya musota eyakula n'awola. Okumanya Timba ono yali amanyi okuzimba n'agejja asobole okumira ebisolo n'abantu. Timba ono bwe yazimbanga n'aleeguuka ng'asobola okumira ente eziwera 10 omulundi gumu. Timba ono yamira ensolo zonna ku kyalo kino n'azimalako. Bwe yalaba ziweddewo kwe kutandika okumira abantu. Yasookera ku byalo byonna ebyetooloddewo n'abimira, era kabaka yalaba atandise okumira abantu be kwe kuyita oyo yenna asobola okutta Timba ono lumala bantu aveeyo bamulabe. Lumu omu ku baddu ba kabaka yeeyala awali kabaka n'amutegeeza nga bw'asobola okutta Timba ono singa kabaka amuwa ensuwa ng'erimu embira, ebikomo n'amasanga era n'amuweerako n'omuwala embeerera anaakisitula. Bino kabaka yabimuwa olwo omuddu n'alumba Timba e Kalungu. Bwe yatuuka e Kalungu teyasangayo muntu kubanga bonna omusota gwali gwabamira dda. Olwo n'atandika okuyimba nti Ssewasotta 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 eriri e Kalungu, watta kitange ne mmange, kati nzize kuwoolera ggwanga. Omusota bwe gwawulira nagwo ne guvaayo nga bwe guyimba nti haje ndi Ssewagaba, haje ndi Kamalabantu, haje ndi Ssewagaba, haje ndi Kamalabantu. Omuddu bwe yagulaba kwe kulagira omuwala okussa wansi ensuwa n'alamusa Timba era n'amutegeeza nga kabaka bw'aweerezza Timba ebirabo omuli amasanga n'ebikomo. Timba mu ssanyu eringi yeetoowoloza n'afunda era n'ayingira mu nsuwa alabe eby'obugagga kabaka byamutonedde. Omuddu kye yakola kwe kusaanikira ensuwa n'agyetikka n'agitwalira kabaka. Abantu baatyaba enku nnyingi ne bakuma ekyoto ekinene ne bassaako ensuwa omwali Timba. Timba bwe yawulira ng'omuliro gumutta kwe kulagira basale akakira ke abantu bonna be yali amize wamu n'ebisolo biveemu. Timba bwe yafa abantu ne basala akakira byonna bye yamira ne bivaamu nga biramu. N'okutuusa leero Abaganda balina ekisoko ekigamba nti ogw'ekalungu. Kino kiba kitegeeza omusota. Nange awo we nalabira. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwuliriza. Bambi nange mbasaba musubscribinge ku YouTube yange eyo, nyiga ka button yako ka subscribe, osubscribinge. Nasanyuka nnyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala akuume.